wako suka tuzini. Suka. Selecta. Mama Halima. Nzene sitende masa. Dunia tende masa. Tenkoze samitu. Zesegu ya manadamu. Kuba uliba chamu. Uliba chamu. Nziki nakubera nice. Nayagala opportunity kuwa kachance. Wanandoli kurera chai. Owa matanga muli fona machai. Mali wabantu nyamubili bizibu. Nabagala ngwebe mubili. Basi Hey,
Bintabuka kone bifuka byakete Nabala wangwe kakirafi Yana mama neje simba Nane mungena mdwali Ilafika urukutu Somuloti wange wekugamba Nekugamba byokwasa sipini zengambi Kati manya Abange tulabira Nabakuchi Nasanyuso balaba Abemikwano tulabira Nabakuchi Nasanyuso balaba Abange tulabira Nabakuchi Nasanyuso balaba Nabange tulabira Nabakuchi Nasanyuso balaba Abemikwano tulabira Nabakuchi Nasanyuso balaba Nabakuchi Nasanyuso balaba Timwedikeze mabega muri wana wewe muri everybody Amata Amero muchas my baby Oyo mkulaba Asamara shi my baby Tikwenda Kamugamba my baby Oh mazika Gana gana kobe Oh watamundo Suku wakere ne sweet side Silvia, Lavamasso, Simairo, Lavastairo, Wano, Tesibao, Wano, Tesibao, Paritamba, Chimana, Kalmanyumiza, Namana, Pisao, Shibutadani. Oh my baby, that's a girl so oh my baby, oh nice and lovely, oh nice and lovely, oh nice and lovely, oh la 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 lovely, 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 oh la 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 lovely, lovely.
kukwangala tekwe ogambo nyagala nyatero maroka ngomanye na mulabuyo omero kumbi kunia eranze nyagala manye omaka tono mose. Oh, you know I do your presence you know ay 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 Kasuma Amulunya chireko Dona nakapiro Twala miro miro Unana miro miro Amulunya chireko Dona nakapiro Twala miro miro Unana miro miro Oh yeah 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 My baby you take me Simbanana You make me dance oh you know, I do. Oganya kunde pa, oganya kunde sa,
Sagala kunyoma kitese kyo baby mama mujagala empolisa nenyingira sisitibu oli wanda naye waliwo mama masimu nabansuubiza ebitone n'ebintu ate tewakinambe kyobwetatula lwaki tewagamba olinayo okulala yangambye kute yangambye kuleke kwesaliwe ekugambanyigidetogana sasiazomanyawamama ogendogenda omuntu zasaba naye zisobola okumunyiga ate era mukama gyali fena gwe tusaba ate nga twagala okukamala kati kolowooza otya oyagala okunyesagwa nakizudde sale mbi omusabe nnyo kyokka yaluddewo kuwulirwa obabeera
tusaba ate nga twagala okukamala kati ng'olowooza otya ne Mukama munyigidde olwokuba maluddewo okuwa omusabe nnyo Mukama luddewo okuwalimba oba babeera osobola okuwangula kugambye beera. If you believe in that message, let me see your hands up. If you believe in that message, life is what you make it. Hear the way. Hear the way. That's it. Let's go. What's the name of this? Toba musiguze, toba mufite this part precise. Toba musiguze, toba stop. Kati toba musosoze, toba mufite this part precise. Toba musiguze, toba stop. Kati bagaliza mirembe boboniyo. Akasajja ke Masaka kambusa akawani nakone kankulira kati sebeera naye mukwano beera osobola okuwangula osibya mikisa gyo tebatwagala olw'ebirungi bye tukola bananga batusabira tebatwagala olw'ebirungi bye tukola yango kayimbe oba kali wala nnyo abatusabira salambize batusabireyo tebatwagala olw'ebirungi bye tukola mama batusabira salambize batusabireyo tebatwagala olw'ebirungi bye tukola obulamu bulinga mayengo ku nnyanja anja wava ebisoka waba terindawo nawe tiwakalimu wali kiddamu era yakona misana na kiro okulaba njakujjawo siganye naye bibeera bigambo omame kwesenge abalyolyomi mama kugambya abalasa n'okukira ku nganga bananga
me speechless. You make me restless. Kubanga njagala kulefune era mwana combat challenge. Nula combat challenge. Obo mutima gwakolo dipisa isomba ntulo bulungigo abasiba wasukuluma. Gwetula osirikire ogenda kukungula kubate yasiga kasoli nafuna bijanjalo lyagala okimanye bwekiba se wamponya abali abayaya bamadala nonatera mukwano gwamadala se ndikuwaca mukwano nekusanyusa kubonyagadde nojja y'amakulu kwagala leka mbeere naawe omutulu leka ngumire kugwe mama kubanga wanabyekoye mwana Fiona atotadde mumanyi akaserengeto akaserengeto atotadde mumanyi akaserengeto mukwano gusize ogenda kukungula betula wesirikire ogenda kukungula kuba teryasiga kasoli nafuna bijanjalo njagala okimanye bwekiba se wamponya abali abayaya bamadala inonetera omukwano gwonna madala se ndikuwaki mukwano nekusanyusa kuba njagadde nojja y'amakulu kwagala leka mbeere naawe leka ngumire kugwe kubanga wanabyekoye mwana akaserengeto atotadde mumanyi kaba kaserengeto akaserengeto 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 kaba kaserengeto akaserengeto kaba
Shakala, shakala, steady, wait, steady, 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 Zene sitene masambu, dunia tene masambu, tenkoze sabitu bichamu, zesegu ya manadamu, kubama mulira chamu, mulira chamu. Nzemi mukubira nasi, kuyagala koputini tukuwa kachasi. Wanono nikolera chai, owamata kamali kona machara. Wali wabantu nyamubira kisibu, ngabakala mbwega Mbasirine, wamatubale, wamatubale, ayamange tubale, leila kayodo, habari za Lili and Power. The one and only. Let's go. Dig it, dig it, dig it, dig it, dig it, dig it. Woo! Rumba, 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 rumba. Thank you, ladies and gentlemen. You can take your seat.
You can take your seat. Thank you so much. Nyanze. Temwerabira abayimbi bakyali bangi tukyagenda mu maaso. Tukyalina abayimbi bangi abakabi tukyagenda wa? Naye nze njagadde mbayimbiremu nsobole okutuula wali ate nange ndabe ku balala. Wadde nga njagadde nyimbemu ku lwa Mukama Katonda, mukubire Katonda mu ngalo zange. Twala kakisa kano osooka okwebaza Katonda ne family yange. God bless me with the greatest family. Family yange nene mwenna abali wano ba my family. You are my blood rock giant. Simanyi ki kye nyinza kubagamba naye Katonda alina communication gy'akola. Yali mu kugezaako okutulaga ng'abavubuka oba bannansi ffenna okutwaliza wamu. Okuba ndi Katonda asobodde okusitula Eddy Kenzo n'amujja, nze Katonda yantemera amakubo n'agenda nga ntemera, najja nga ntemera ng'amanyi kyali mukola. Nze omuntu gwe balowooza ndi nyina kubeera eyo nga mpeereza ku bizimbe nga poota nga kinene nnyo nvuga booda oba ki, okubanga olwaliro nsobola okutuula ku high table n'abalangira kyamaanyi temukitwala ng'ekyokusaala. Ate it's not about me, it is for the right change. It is for the right change. Kubanga nze nyina abantu bangi ndowooza eyo bempa essuubi kyemmanyi nga Kantu Kenzo yasobola okutuukawo nange nsobola. Ng'oluusi bandiweddemu essuubi ne n'agamba nange nsobola. And one day one time bagenda kukikola basinge ne ku nze. I believe. Ebiseera ebisinga bwetulaba bakikoze ekirowooza tekisoboka. Okitegeera? Esikera nga kumakya. Nze siri politician era temunsuubira okwesimbawo ewantu wonna. Ekyo temukisuubira. Nze siri politician naye nagezaako okudda ku ground nyambe ku bannange kubanga charity begins at home. East or west, home is the best. Ate n'empungu terya bire. Yonna gye ntambulidde wabadde walungi, Mukama yeebale, naye wano wewaffe kinkakatako okuddeeka nteekewo impact. So nalaba ng'omulimu gwaffe guggwawo nga stage naye kwe tubadde tusigadde nga tulyamu naye bagiyingiddemu. Osasula kanso, n'osasula Simanyerosi, n'osumanya Nema, n'osasula Semanyati, n'osasula DPC Simanyi waati. At the end of the day or end of the show, ng'olina okusasula yara 18% VAT. That is triple whatever taxation. Awo nawo nga tewakyaliwo kantu n'aka kavaawo. Tetufuna kusendeza CMO wadde, tetufuna kusendeza CRBT wadde, naye ndaba nga omuyimbi agenda kunjukira obwavu. Nga nyina okuvaayo ne bannange nga bwe twakalagana ne Shiba ne Bapalaso n'abayimbi bonna ne twekwatamu twekolemu ekitole so that tugende tukomplaininga gyonna gye tulina okomplaininga tubeeko akatuddizibwa ku lw'obulungi bw'omulimu gwaffe n'ensi yaffe. Omulimu guno ogw'okuyimba gwe mulaba mulimu gwa maanyi oba creative in general. Ng'ogyeko abantu ba agriculture abalimi, ne tuddako abo ba construction abazimbi, abaddako abo it is a creative sector. We contribute almost 15% on the GDP. Tuwagira abantu abasinga okusasula omusolo mu ggwanga. Aba telecoms tuba supporting ne data CRBTs n'ebirala. Aba breweries teri muntu anywa nga tazina. Biseera ebisinga abanywa bakala ki? Abakikala muko. Naye nga ate we are not considered anywhere nga teri atulowoozaako. Ebbanga lyonna abantu ebintu bino babibaddemu naye nga byakuyomba buyombi nga buli omu avaayo ayomba buyombi, buli omu ayogera bingi, buli omu akola ate. Kati nze ngamba no, ekizibu kino kye tulina osooka ne tumanya ekizibu then ne tulonda solution. Kwe kusalawo nkuŋŋaanye bannange tutuule tutandike okutema empeera. How can we bargain n'abantu abo tulowooza bwe tulina obagaininga nabo tubalage konsaani eno. Neebaza nnyo mikwano gyange mwenna abayimbi abasobola okuvaayo ne musitukiramu bwe kino ekintu n'omutima ogwo banesaba mukubireko mannya. Wabaddewo oba nakati wakyaliwo politics mungi okusobola okuteesatiisa abayimbi baleme kubeera kimu.
kubanga bwe banaabeera kimu bayinza okuba nga tebali ki nga tebajja kutegeererwa oba togenda bategeera kuba baba batandise okwetegeera balina power of bargaining. Naye nga tetuli wano ku lwa bubi, tetwagala kulwanyisa muntu yenna, tetwagala kuleeta damage yonna, twagala gatta ku nsi yaffe nga tukulaakulanya bannabitone kubanga bakontributinga kinene. Ekisegere temuli mu mbeera yonna, temuli mu busimanya ate ono wa kibiina ki, oli wa kibiina ki, simanya akola biki, kubanga tulina bannabitone bangi nga ne politics tebalina kyebamumanyiiko. Era tamanyi na wabitandikira, tamanyi na ajuwinga, tamanyi na bwe bitambula, kati ate oyo ye ani amukiikiridde. So kiba kitegeeza tulina okuvaayo tuteekewo ground esobola okufevalinga ffenna, si bwe kiri? Naye nga tetusobola giteekawo nga tetubagaininze. Bantu ne batandika obiteekamu embeera ey'enjawulo, ne babyogerera bino ne babyogerera biri. Teri muntu yenna gwe tusobola kusaba kintu kyonna kitukwatako nga si gavumenti, kubanga gavumenti yetwala eggwanga lino. Gye tusobola okutuula nayo ne tugigamba lwaki kino kingi, lwaki kino tetukirina, lwaki kubanga bwe bakola policies ate gwe otugamba tetugendayo, kitegeeza oba totwagala, si bwe kiri? Tebiriimu gamba mbu ate era ebbanga lye muzze wano okujja mu session netulina lunaku lwe twali tubagambe nti mwagire gundi oba mwagale gundi oba mukole ki, buli omu alina choice ye. Mu Uganda wano batongoza, gwali mwaka ki buli muntu okuwagira ekibiina kyayaganaga, gwali mwaka ki 95 ne bagamba buli muntu akkirizibwa okukola ki. So naye ate bwe bibanga waliwo embeera eyo wekanaguli tudisaguli buli muntu netujja tukuŋŋaanya ne tukulaakulanya eggwanga lindi gwe n'ogenda n'okola byokola ki. Eyo embeera kati yavaawo, abantu bakambwe, buli omu avuma buvi munne onayo. Tekyali muntu asobola na kutuula na munne ne bagiwinga points nti kino okiraba oti ogenda oli nga bagiyita gaali enaku zino ng'oli akuyisaamu eggaali. Naye awo twatuukawo tuti kitegeeza Uganda tugyerabidde, tuli mu confronting a selfish interest. Omuntu bw'obeera ng'oyomba buyombi toyina kintu kyonna kyoyinza kuteesa ne kiwulirwa. Bane Walukaga yayimba n'agamba nti n'oluyimba lw'oyimba ng'omaze okutaama ekizibu nalw'okuwooma, you cannot oyomba olekanira waggulu oba ogenda kuteesa ki. Si bwe kiri? Nze okukeera ku makya ne mbeera nga mpagira Museveni si kibi, bannange kibi? Si kibi. Musegera naawe okkirizibwa okwogera gw'okola ki? Gw'oyagala. Naye nze okusinzira ebintu bwe ndaba bitambula, nyina etteeka erinzikiriza okubanga gwe mpagira. Ate kati naddala bwe kyatuusemu okuba nti naffe abaana b'abanaku atusembeza n'agamba kale namwe mujje tuwulire. Kati ate mwagala nnyo. Kati ate nkola ki? Naye ekyo kyange gwamanya nawe bw'okola ki? Bw'olowooza. Ebintu bino muleme Oisege, ebintu bino tuleme kubimixinga. Naye yonna gye tutambulira ng'abavubuka toyomba buyombi, kubanga abantu awuseresinga abali ku ludda oluvuganya nabo balina points zaabwe ate entuufu. Era bwe baba bagiwinga olaba nga balinamu points entuufu, naffe olumu ze tulaba. Naye eddoboozi olireese riri waggulu, oyagala kulwana n'abantu, abantu bawemula, abalala tebakola biki, teri agenda kuwuliriza, si bwe kiri? Ffe twakkakkana ng'abayimbi netugamba katugende tuteese ne gavumenti. Maybe bwe n'abeegaana awo tunaasala eggezi. Naye bwe twatuula nayo neewulira tuwa obudde ne tutambula, tewaliwo sitaani yenna bannange, si bwe kiri? Si bwe kiri. Tewaliwo tabbu yonna, tewaliwo mutawaana, ne batuwuliriza ne batandika okuba nga basumula kimu ku kimu, kubanga tuzze nga tuli hambo, nga tuli kaamu, si byakulwana, si byakuyombagana. Abantu abo batuwuliriza, era wenjogerera President Museveni yansembeza nanteeka ku high table nsobole okudiscussingira creatives esobole okuba nga bafuna byonna aba movie, ab'obutabo, aba music, basobole okuba nga eddoboozi lyabwe likolwa ki? Senga twali tuyomba buyombi byandituuseewo. Banneesaba kano akakodyo ffe ketukozesezza, nammwe mu kategole zammwe eyo yonna gye mukolera mukakozese bye mwagala bijja kufunika, bijja kusoboka. Naye ebintu by'okwewemula buli omu awemule munne tebigenda kukola, kubanga en Africa ffe tuli bantu bansonyi. Omuntu ajja kutya okuddamu naye ng'ataakoze eki ng'akubuuse. So ebyokwewemula, ebyokwekola biki tubiveeko, tubeere ba intellectual. Ng'ovaayo n'oteeka point yo ku ttebo buli muntu n'akola ki? Amaloozi gammwe olumu malungi nnyo naye gagaana owulira olwa nsonga mugaleeta muleekaanira waggulu. So nze ng'omuntu
nsaba buli muntu yenna aliwo anaasangira Pulezidenti Museveni eyo omuneebalize okubanga ne ghetto yagijjukidde. Sigenda kubalyamu lukwe, nze ngenda kwogera ekyo kye nnina okwogera ew'omukulembeze tusobole okubanga buli kye twagala tukola ki nga tukifuna. Nze nkimanyi kijja kusoboka kuba bikoze eki bisobose. Ffe twesiba ku copyright lo naye wembabuulira amazima tuyinza okuyingira Christmas nga kyekirabo kye bawadde ba creative. Copyright lo kuba wenjogera omukulembeze lazemu n'atuwa weeks meka tuddeyo tutuule tuteese tulabe ewabadde waliwo obuganye kuba waliwo obwali buganye nga tulina obuteeseza wamu ffenna natugambe tugende tubuteeseze mu State House bwe tuba tubutuukiriza ate ekole ki egenda kuyita copyright lo ne copyright eno eno emedde mu kolido bakulu baffe bassaamu n'abalala bagirwaniridde badde yagaana lwansonga abantu badde bakola ki bayomba buyombi naye bwabaawo ebyokuteesa kitegeeza tutaddewo ground ennungi oleeta points zo nange nendeeta ezange ne tulaba ani asinze ekintu kye nekikola ki ekikolwako. Banesaba twagala nnyo ensi yaffe kubanga ensi yaffe eri very different ku bantu abagikulembera. Waliwo abaaliwo waliwo abaliwo bajja kuvaawo wabeewo abaddawo ate nga banaddawo oluusi yemmwe abali wano oba sigga oba omwana oba kojjaawo oba omuntu gw'oyagala naye omutemedde otya ekkubo okutuuka okuba nga tutandikira wano ne tugenda mu maaso. So si kusooka kuzza ggwanga wansi ng'ate tulikomyewo naye nga tutandikidde wano. Buli alina ekirowoozo ekyo weekubireko munno. Ntwala akakisa kano okwongera okusiima abayimbi bonna kubanga bakubiddwa baboogeredde ebigambo bagezezzaako bagoba ku nsulo naye omuntu akugoba ku nsulo aba ayagala ofa ennyonta. Omuntu akugoba ku nsulo aba ayagala ofa eki ennyonta. Naye mwebale kulemerako ne mutambuza ekintu kya UNMF. Nze siri mumanyi nnyo bingi byesimanyi naye buli creative yenna ali eyo ng'olina ebirowoozo byo bireete twongere ku kyennyina tusobole okuba nga tuyamba industry. Leka omukisa guno tugukozese buki kisobole okuyamba omwana n'omuzzukulu. Leeta ebirowoozo byo bingi byesimanyi nga mwe mubimanyi mubireete munyambeko tusobole okutuusa eddoboozi bye tulina okufuna tukole ki tubifune kubanga obumanyirivu mwina bungi ate nze oluusi bwenyinza obutaba nabo naye nange nyina bye mmanyi bwe tubigatta tugenda kutuuka wano. Tebiri mu feeling wano ku jam session ku UNMF mikono twajigira tulinga Jesus jangu nga bwokola ki nga bwoli. Don't politicize. Era abayimbi bemuwulireyo nga boogera ebigambo bingi mubagambe ffe tetubalinaako obuzibu they are very welcome. This is home, they should come and feel at home. Siwe kiri ffe tetulina buzibu bwonna na muntu yenna wadde n'otya tetulina tabu lwakuba the only difference ffe twagala mirembe wano twagala kutambulira mu Uganda yawamu twagala okutambula nga buli muntu alina freedom ye nga buli muntu awamu n'ekitiibwa wano ebyokuwemula tebikola ki tebiriwera temuwulirangako siwe kiri. So nze neebaza nnyo President Museveni okuba nti nno ajjukira abantu nga nze n'agamba nabo mubaleke ebirowoozo byabwe tukole ki tubiwulire. Bw'abanga atandise okukola bw'atyo abantu nga nze tugenda tambula naye ng'ate Mukama bw'akola ki siwe kiri. Mbadde nsaba ntwala akakisa kano naleme kwogera nnyo nzizeeyo muzindaalo eno munyumirwe mpaka ate bwe tugenda okuva wano. Abayimbi bakyali bangi bajja bangi weebali. This is a day to remember because at least finally Mukama atuyambe tusebera ku ki mukubireko Amooti mu ngalo. Amooti si muntu mutono mwongere engalo. Amooti elda waffe Amooti mukwano gwange Amooti lwakuba nti mulaba agira ato naye omu ku bantu abasinga okwogera sensi baba atandika okwogera kubanga twatandika jam federation eno naye ebirowoozo bye nga byamaanyi ate nga teyeetiitirira. Sebo Mukama wange wano wetutuuse kukakasa twali ew'omukulu natugamba copyright eyo tiki ekifo we mubeera tugenda kumakinga sure nti kyammwe. Tugenda kuzimba regional studios ku buli sub region oba buli ziri 19 agenda kuteekayo professional studios ng'omuntu okuliko ow'ekalamoja tamala ate kujjenga kufuna kisinga
ekyokubiri n'atuwa 5 scholarships tutwale twerondemu abantu 5 abasobola okugenda ne basoma engineering ne basoma ebyenjawulo okusobola okudda ate tugende mu maaso nga tulina abantu abayivu abamanyi. Eyo naye ofa n'akola ki n'agituwa. Ofa endala yatuwa ki? Yatuwa ebintu bingi olumu biyinza n'okwerabira. Yatuwa ebintu bingi then n'atuwa n'ekifo n'agamba kati ate mbatadde ne ku ttebo mujje eddoboozi lyammwe liwulirwe nga mwetuukidde. Baganda bange twala akakiso bagamba nti kati tuli mu kiyungu. Si bwe kiri? Ekyo mukyongereko mu ngalo. Kyongereko obugalo. Munzikirize ntwala akakisa kano kwe muganda wange amoti abeeko kyayogera mbadde nsobola Uncle Sam. Come and say something also. Come and say something. Never come back to. Come and say something. Madam President, you want to rest or to chill or you want to say something? You want to chill. Chill. Aleka tumani. Otukwatidde tusooka tukukwata mpola. Tukukwata bulungi. Saagala mukolo gubeere gwa kwogera nnyo tuso tugenda kwogezaako abantu batono. Then tusobola okugenda maaso because it is a night for entertainment. Njagala buli muntu ali wano oddeyo nga kyojjukira entertainment si bigambo bingi. Kati saba mutuweeko Nyamutolo mu ngalo. Kubanga anyiriza. Nsaba Michael Kalumba nawe ojja kujobeeko kyogera kino. Tukoma ababuzeeko. Nayaze ku kiringa ali mu mudu ya ku kiringa. Abantu baagala babuzeeko madamu. Tumalirize wano ojja kujja babuzeeko ne buweevi nga buweevi nziba kwagala nnyo nze mbeera nabo wano so kyenjogerako nkikola ki. Abantu bano bakwagala nnyo ate abantu bano batuwagidde nnyo jam session eno ebaako abantu nga bw'obalaba okitegeera. These people batuwagira batwagala banemwongere mwegwireko omugalo. Thank you so much. So ojja kufuna akadde okumwewo nga bakulu bange bamaze okubaako kyeboogera then naawe ogere Uncle Sam ndowooza gobutandika. Neyanzeege amanya Gombya mukubire Sophie mu ngalo oyo. Honorable weebale awatali mukwano tewali bigenda mu maaso. Eddie, take Fiona to be you're my brain when I'm hungry, you're my shelter from troubled winds, you're my anchor in troubled ocean, but most of all, dear Fiona, you're my best friend, Wakenzo. It's okay, Eddie. Thank you very, very much, and we congratulate you upon the recent achievement. Webale nnyo, webalire ddala kufuna. Ffe bannabitone ebyo bye twagala. Bannabitone tuluddewo nga twagala copyright kyekikulu gye tuli ffe nti njagala Gombya okutuula n'amagulu gange asatu eka ng'abaana bange balya ne bwe mba sikoze eki ne bwe mba siyimbye ekyo bwe tulikifuna munnange oliwo okikoze. And to His Excellency the President, our prayer is buli omusajja omwadde obwa advisor muleke aku advising ate okikkirize bwe tugenda okufunamu. Mukitegedde okwekusaba kwange eri His Excellency the President. Awamu n'ekyo neyanza ssebo neyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala amooti kiki Kalumba yasooka. Abaganda bange njagala leero tutandike n'akayimba kano. Njagala abayivuga batukubireko mpolampola batimbira muganda nfu. Akayimba ka church abamu kamanyi. Sanyukira ekigambo kino Yesu
So mukama waffe fenga federation abatwala ebyekikulu tukulisa obuvunanyizibwa obupya basawo ne banyabo mbanjulira omwabuzi wa president yiye omukulu Idris Musuuzi fenna abatambulidde mu buufu bwe mu kuwabulwa ke mu buteeganya yaŋŋamba olumu nti mu lutalo temuli mulalu tutambulire kumu tujja kutuuka tuli wano olw'okuwabula kwe budde bungi tubadde tunafuwa nga tuggwamu amaanyi olumu yatusana kutuulwawo nga tunafuye olw'ebigambo byali eyo n'agamba gye tusabe kamandeza saana zino twasaba n'enkuba n'etonnya basewo ne banyabo tugate olugalo lwaffe tuddemu tukulise musuula luno olugendo lwetwolekedde naffe tetulumanyi kubanga luli tubali tumanyi Eddie Kenzo nga bajja mu ofiisi netwabuuza mwagala Eddie Kenzo omuyimbi oba president nti omuyimbi twagala kyo kibuga nti Martin yamukolako twagala president tulina ensonga zaffe nti omujje mu ofiisi naye kati tulina president advisor oba tugenda mukwata tutya fenna mutusaasire naye tujja kugezaako mutusabire tukwagaliza olugendo bulungi obuweereza obulungi nga bulijjo Katonda akulembedde kulwa Katonda n'ensi yange Lilian Tokoje, we need to have a family on this stage. Tusobola kubanga nome zokka amoti anasembe ne first come and say something. Kalumba Chatabagambia, Lydian, she's our secretary at the circle. Yes, Chirala, we have managed at least to distribute Kaloni Kafu almost 70% abayimbi balina kampuni. Ne bemuulireyo nga baleekaana nabo esente ezo bazifunyeeko era balina kye bakoze bakuba nti abantu b'ensi eno tebasimba naye it's okay. Ensi bwetyo tewali kyakola ate tukolera and still tukyabasakira era tujja nakubongera tewali because they deserve it. Ekirala we have managed okukola office eggwanga lyonna tulina office everywhere all the 19 sub-regions Nakota delivery chain bonna twabawa capacity building ate office ezo bazimaze kisigadde kuziggulawo ezimu baziggulawo but eggwanga lyonna ne bwogende Kalamojja ne bwogende Sebeyi ne bwogende Soroti ne bwogende Mbale ne bwogende Kigezi ne bwogende Fort tumaze okuzimbayo offices zireede furniture yonna mwali buli kimu nga ba association leaders bwe bazikulira everywhere newa mujova Greater Mpigi nayo office twagiteekayo abe Greater Masaka gyeri bana ekyo mukikubire mu ngalo si kyangu osegera luli association zibadde zikoma wano mu Kampala nga tetutuuka ggwanga lyonna naye ggwanga lyonna tulina okubenefitinga kuba bonna ba artist ate bakola bulungi so buli omu tulina okumufaako si bwe kiri eggwanga lyonna lirina okubenefitinga kuba bonna bayiiya batusanyusa eggwanga balibeezawo era bayimbi ba ggwanga so they deserve it and I'm glad that we have done something at least. Thank you. Greetings everyone. Muli bulungi mukama yebazibwe
I'm glad that all of you are here today to celebrate this milestone in the music industry. First of all, congratulations to the president of the Ugandan Musicians Federation on his recent appointment as a senior advisor. We are proud that we have met this milestone as well. I congratulate our vice president, Ms. Shiba Karunji, for her guidance as well, Palazzo, and the whole secretariat and the executive. The fight for the unity for music is still an ongoing fight, but we decided that we are going to fight no matter what, and we have to win. So you can see we're already winning, right? So thank you guys so much for supporting and coming here every Tuesday. We are always excited to see you guys, and for all the love that you show the Federation. We encourage all musicians to come. We have a home for you here. Thank you so much, Mr. President. Thank you so much. Nebigambo biba bitono. Twatuuka mu State House nga alina okwogera naye n'agamba Eddie si kino ne mugamba oyo ye munene bw'omutuukako otyamu. Tulina twaliwo nga tukankana bukankanya naye twagezaako okuteesa. Ndi saabosonza. Byonna bye twagenda tubaze bimu bya ogenda ogira oti nga wabirabidde. Ate bino nga tobyogedde nga nabirabidde nti annange Katonda ono yagaba. Naye twatuuka wali nga ffenna empale bane badde nsaba tukubireko Mwami Fred Sebatta senior waffe engalo z'amaanyi. Mwami Fred, where are you? That is a legendary, super legendary, ladies and gentlemen. Mumwongere engalo z'amaanyi next time. Thank you so much for coming, my father. Banange ino kuyimba tugenda kuyimba kubanga nakayimba kekajja bafulumya kulekewo ngene tuli webulaba ku mbaga yammwe nenyamutolo kana akayimba kekagenda bafulumya abagole tamazi landirogi tamazi abaddobo water is life siba kiri wera pulo bambi twebaza bambi manyi tulaba bakwadde obulamu buli kimu kisoboka. Eddie Kenzo tulibasanyufu nnyo nga bw'okiwulira obanga kati ofuuse senior advisor owa president kitegeeza ffenna ba artist oturepresentinze era eddoboozi lyaffe ajja kuba president akola ki alifuna era ffe bayinza be president yasabadde okujjamu amalula ne mugamba lindako byaddala naye nga tewali bifo naye padde bwe yafa n'abalala awo kadomana buno obusajja bumpi bwafa president mugambe ebifo ebyajje waba awummudde akole ki ajje tujjamu kimu amalula tugire empolampola naye nga bayisi tubasanyufu nnyo n'ekirala president Museveni wanaabazze ng'ali weno mu amalula ajja kutegeera nsobola kitwagala copyright law kubanga naye nyini obusente bwe tabulyanga padde bitama yamwimiteetinganga obusente bwe gyebuli Mendo akoze mu president Museveni owo n'obusente gyebuli ate mu amalulu agenda kulaba bugenda okulaba osekeera so tetwagala kulwawo abakubi ebivuga mugire mukyankalanyemu awo mukangemu fensi tugenda kulwawo bagala emmanga nze muntu embaleke ne baagala muntu engende etuule kiki olina kyogamba si bwe biba kigere kati walondebwa oli president kyokka ate wano wetuli okyalina okutwala ebirowoozo kati ogenda tuula wali ogenzera birowoozo ki agenda kuwuliriza asooka atuule wano asooka abeere wano sebo president lwaki njagala agenda atuule eri ebbanga we n'eddoboozi lya Sarah Short lirina okuwulirwa ebyali eddoboozi lirina okuwulirwa eyo gyali antisaala bane mukubireko antisaala mungalo antisaala sookobyeko kyogera nga netunagenda mu maaso bino yabikola kyebadde nsaba bakkirize abaana bange bajje kubanga kino ekirabo ekiriko Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam be bakiguze bambi abaana bange mujje abaana abo nabalera bazadde baabwe baafa abaana baliwo banne mujje batutemaga naye bagenda ate lokejjaya nti yayimuka gozagala badde nsaba ne Sengo ajje Mr. President Sengo yakuyimbidde akayimba yakayimbyemu nga toliiwo
Sengo jangu oyimbeyo kapati kamu president akawulire. Mr. President webale kutwagala bino tubikola okuva ku ntobo y'emitima gyaffe kubanga ogasa abayimbi bangi abaliko obulemu abakadde abavubuka n'abayimbi abalowoozebwa nti baagwa. Nze singa Mr. President tewali gwe ze saali baddewo kubanga nakulaba ng'oweddemu essuubi. Abayimbi batusosola, abayimbi ab'amaanyi bagamba abo baagwa Kenzo abatwala wa. Naawe oli kakazi kampaka tuli mwangu. Naye byonna Katonda yabikola. Naye kati Kenzo atuyambiyambi. President webale kutwagala. Banange mama wange akutumidde nnyo abaana bakyo balaba. Balaba. Abasajja abalina ente twagala nte nno. Mr. President oli musajja musiraamu twayagadde okiteeke mu maka go kikwateko kiwanike bambi. Sengo oyimbireko Mr. President akayimba naye yimbayo katono awuliremuko mumukubireko tandika bagobe. Sengo yamukompozingiddeyo akayimba bambi Sarah Short. Eddoboozi lya Sarah Short banaaliwulira olutuusa bambi yadde gyali aliwala naye eddoboozi bambi liwulirwe. Sarah Short yalina boyfriend yasooka olimanya. Tumanyi gwe. Nze yannemanga ayiringita mu Chokola banze wantama. Abayimba bakugoberere abayimbi bangi. Sewa mukulu Kenzo nzize kwebaza olw'ekitone kye nafukamidde maaso go nga kwebaza olw'ekitone kyange ekyali kibiddwa kakano okiziza naye nze simanyi nga nnabula naye Kenzo kyowekisa kiwato wanyamba aso wakasekona nefuna mirimu anjawuse kwabo bavubuka bakola ebirala bandaba bubi nti neyimbya era ndava ku bavubuka banange batyabatama ekitone ky'okuyimba kiva eri Katonda ate kisoboza butatuyimbe Kenzo wali ku kyaki tusabe ne Katonda tumusinze olunaku luli nga tufunyemu olwo lwe balimanya amazima Kenzo wajja n'ekitangaala mazima wajja n'ekitangaala Kenzo wajja n'ekitangaala mazima wajja n'ekitangaala ekyaleetedde ebitone byaffe mazima wajja n'ekitangaala ekyaleetedde embe mu bitone byaffe. Mr. Kenzo tweyanziza webale kuteekateeka abantu ababeera naawe balina emitima emirungi. Mr. Morgan Isaac yamugambye agenda mutwala mu studio akayimba bakalikodinge. era akyabula mu eddoboozi eri mulamu. Ati atakatadabakadakisa yogera mu training emulekera okuswalira mu federation. Federation mugifudde ekitindikiro kya bongooni. Wamma yongeramu eddoboozi oddamu tusirwalirako olinga afudde nagala wano Kenzo amanya ekitangaala yese osabedde basi ono maama wali musudiya busudiya mama akusudiya agandi kusuulamu agala kukubya mejjo abantu banyi akukubya bucupa era osange wano security badde bakubye dda genda oli enkokoyo basi bana omwana muwe kasente amuti aliwo yakubye kino yono ono yenyini mama ate ono ono mukwano gwe muli babiri wakinatambuza ebigere ono yakubye ono n'akola fuleemu kabaogere wakiri amannya gaabwe bakuyitanise ani namanya Davis mukwireko mbugalo ani ninako ani Kagame Emmanuel. Thank you so much bani mwetegereze bwobeere bannaye nga nawe oyagala ekintu bwe kiti jangu olaba omwana ono ekintu kyakoze kya ttabbu naye lwaki ate wano abadde mukweraliikira tujja gifuna yakikubye okusinziira ku mbeera eriwo mujja kubayo n'ekirala nga tugifunye nga musanyufu naye wala agamba wowe biikira maani amoti omanyi buli kibaawo mu nsi kibeerako n'akikiikirira bano abantu olowooza nti bali wano bonna nti balina lo
kati nzenze kamu na Uganda abantu bonna bagenda wano kuwana Kenzo naye ovanga ku muntu eyeewaayo n'ezija wano nga nze ndika emizimu egigenda okukwata eddogo lya musuuza kubagenda bagenda muloga abalogo weebali Kenzo zinga musawo Muganda enamba waye enamba yesibu niba naye bulese eddogo mu kintu kino bambi tweyanzeege mpola simugira mu kintu kyekyo Eddie Kenzo kewafuuse president advisor ekirundi ekyo ekifo sebo si kikyowekka naffe mikwano gyo naffe kyaffe era bwe nkuba eyo omuntu oluyi nkozesa maanyi ago kirabe kiri yeeraliikiridde tokuba creative kirimu ebintu bingi bantu ki abagwa mu creative ensonga nkulu si abayimbi bokka creative categories nyingi abantu bonna abali creative ate malaya amalaya muba bali creative ogenda okudengulu ngaakusaza ensawo president advisor badde nsaba ensi bino birowoozo tubimuwa abitwalewa ewa president batuweyo olunaku lumu paaka empya manya paaka enkadde ebenga tebiri mu mmotoka abayimbi ffenna abasajja n'abakazi twegomba naye nga tolina wosanga munno batuweyo olunaku lumu paaka enkadde nga tujja kubeeramu abayimbi oka abakazi n'abaki n'abasajja nga twegomba bwegobi twekwatangako nze muzirango bebirya Jasmine mbamutwala Sarah Shoti ng'amwoti amuleeta Sarah Shoti lindako tekigenda kukola kijja kukola sigwa wakanya oli atwala ebyo linda kigero ogenda kugoba nandujja kuteeka tubeerewo abayimbi nga tubeegomba nabo batwegomba naye tulina we tubasanga uliriza nze mwogerera kati genda ogambe oba olyawo yabalina kubali katogende tolwambuya wamma wensonga sebo tekijja kuyamba ebyokwegoba tebijja kukola singa byaliwo ojja kuwogoba Jasmine gwewewe mama wo bamuyiseewo awo ngamba mama genda nze nkyagobani nanzijja obogoba Jasmine muli nakulabye otukeeka siringa okowa omulala ng'alinnya boda kyokola baŋŋambye tubeere mu paaka nkadde yokka genda twala ebirowoozo ebirina okuleepinga bitwale obiwulidde president bastade muzira sibo Orioles Cherio baby mugira gona mwana Black boy respect Cherio baby mfune kia kibambi obadde mmenya jana sakwala tukoze ki ani yamwadde ekyenjo omusajja omuzungu wambwa nnyo omuzungu wambwa nnyo ani yamwadde ekyenjo waliwo omuyaya amulusiza ayina kyenyi azikuteeka mu nsawo abayaye iyo Cherio baby, Cherio
abantu babashagala waliwo afuuye temulwana bibaawo Vegas promoter kuna kumbele okay tunde ku program ate Black Boy wagwande ladies and gentlemen put your hands together for the one and the only Falwanga Black boy Black boy abadde abuze nnyo bannayika asookewo